Ebya Lwasa ne Angel Maziga merere. Wenjogerera kati ka video kola bao Angel yakwatiddwa oba yasangiddwa mu kabaala akamu nga alina omuvubuka gwali mu kunywegera nga bw'omulabaawo. Essaawa zino Lwasa tali mu ggwanga, yagenda mu ggwanga erya Dubai kuba nti ate abaako emirimu emitonotono gyakwasaganya. Wabula omukyala we Angel gwe yakafuna omu bw'ati gwe yalekera emmaali ye ne Kampala aso kuba nti ate agiddukanya nga mukyala we omugole byakola byennyamiza. Lwasa amawe gano gamutuuseko ng'ali e Dubai era ne kano ka video yakalabye anaagezawo kuba nti ate atwala obubaka bwe obw'okulabula eri Angel. Agamba nti ye ebibye ne Angel byakomye era wagenda okukomera wagenda kuba nti ate asomesa Angel essomo. Lwasa avunaana Angel omusango gw'okuba nti ate yamubbye obukadde obw'eddala miliyoni 100 okwabadde emmotoka ey'akawundo, sente enkalu obukadde 20 obwabadde mu nju saako n'ebintu ebirala ebibalirwa mu miliyoni 50. Angel ono yalabiddwako mu bbaala erimu ng'agezeho okuba nti ate alina omuvubuka gw'anywegera nga bw'omulabaawo. Ekyo kye bayita omukazi. Jjukira ekintu kino ng'omuntu nganze nabadde nkisuubira kubanga Lwasa azze alabikira mu buvuyo nga buno okuba nti ate abeera mu sikando nnyo n'abakazi. So Angel nga yo omuntu yavayo n'amulabula n'amugamba nti yeesonyiwa ebintu ng'ebyo aze okuba nti afokasinga ku bufumbo bwe ye ne Angel. Oba okitegeera wabula onga omanyi omugagga alina ssente asobola okuba nti akola ekyo kyonna ky'ayagala. Tujjukira nti Lwasa nga yakafuna Angel wayitawo ennaku ntono nnyo ka video ke ne kafuluma nga alina omuwala gwali naye mu nsonga ez'omukwano akaasajjuka ne kagezaho okuba nti kaanika Lwasa ne bamulaga n'ebitundu bye eby'ekyama ebyatambula ennyo ku mitimbagano. So Lwasa mu bukambwe obw'ekitalo mu busungu obw'amaanyi avuddeyo n'agamba nti wakomera wano agenda kuba nti ate alaga Angel omuliro ng'era amutwala nakitalya. Oba okitegeera akooye obubbi bwe n'obwenzi bwe. Renji abadde nagumidde ebintu bya Lwasa era wenjogera kati ekyo ekikola kyakoze ndowooza kwe kwesasuza nga omanyi omukulu abadde taliiwo ninga ate ayinayo ekijujulu ekivubuka ekito ekimuperereza ebbali. So kuyasinzire nabika nti ate yeesasuza omugagga Lwasa. Naye Lwasa agamba nti wakomerawo ayagala bwenkanya okuba nti Angel amuwa ssente ze saako n'okufuluma amaka ge. Jjukira Angel ye yagamba nti maka ga Lwasa yajja amazeeko tagenda kuba nti ate agafuluma newe muleeta greda newe muleeta military. Oba okitegeera. So relationship ya Lwasa ne Angel wenjogerera kati ekomekeredde Maziga nga obwenzi bwo bukutte akati wansi ne waggulu. Alabika Angel teyakitegedde nti wabadde waliwo abapapalazi abadde bamugoberera basobodde okuba nti ate bamukwata ku butambi nga bw'omulabaawo ng'agezaho okuba nti anywegera omuvubuka ono. Oba okitegeera babadde mu bbaala emu nga bagezaho okuba nti ate bavinga fan bafuna obudde obulungi oba akaseera kalungi omukulu waatali. Oba okitegeera nga bw'obimanyi bawo taliiwo mwabadde mwamanyira kutambula mwenna mu kiwuubaalo nga toyagala kusigala waka weka kufumba n'osala ogenda obe nti ate weesanyusaamu. Naye ate abakazi nga bano abatasobola kuba nti basigala ewaka okuba nti bakuuma ewaka nabo edudda tebaba bakazi balungi bakubeera nabo. Oba okitegeera omuntu asana n'afuna omukazi gw'asobola okuba nti aleka ewaka namanya nti bba wange agenze ngenda kusobola okuba nti ate nkola ebintu bino na bino mbe nga nkuuma ewaka. So ebya Lwasa ne Angel emboozi zeezo.